nnyinza okwetta, nnyinza okulumya abo bennyinako obusungu, nnyinza okugaana okudda e Uganda, nnyinza okuwaŋŋanguka, byonna nsobola obyekola olw'obusungu bwe nnina. Naye oba oliawo bw'osharingako ekintu n'omuntu. Alright, thank you so much guys okubeera nga ate mukyajja kumiddeko. Bampita Morris Jordan's Kaweesa okubeera nga ate mbabuuzaako. Channel gy'oliko bagiyita Morris Jordan's K Media. Morris Jordan's K Media. Olunaku olwaleero nzize kubeera nga ate first of all njagala kubeebaza kisookera ddala wadde nga sinnaba kubeebaza kantuukire straight to the point. Kangende ku point straight. Omanyi nze omutima gwange nina bayizawo abantu baŋŋamba nina omutima omulungi ate nga nange ngwewulira nti nina omutima omulungi. That's why ndowooza ntuukirako nnyo abantu abeetaaga obuyambi boolaawo bensobola okuyamba ne mbayamba, besisobola kuyamba ne nkikomyawo mu mmwe tulabe engeri gye tugenda okigaayagaayamu. Kuba nange nina ebinsukkako ng'omuntu. Ne ndaba nga ate ekyo kinene sijja kisobola kikwasaganya nzekka. Kati kino kyazze naye nga mpulira sisobola kikwasaganya nzekka. Wadde nina kye nakozeeko ekitonotono naye nammwe nsaba ku advice yammwe, nsaba ku magezi gammwe. Omukyala yaze mu inbox yange nangamba hi Jordan, yampita Jordan nangamba nakulaba mu firimu getu, nangamba ndi faani wo era nkugoberera nnyo. Konza amiina weebale kusiima. Nangamba naye ononsonyiwa, manyi bino si byokola ebiseera ebisinga, naye nsaba ku magezi go kubanga okwebuuza ate nakyo kirungi. Oyinza okukkakkana ku mutima, oyinza okulya nga owewuseemukko. Konze kale ngamba mutulabe. Nangamba Morris, nali nkyali Uganda. Omuwala ono bambi ali mu nsi teyagiŋŋambye naye ali mu Arab countries. Nangamba nali nkyali Uganda, nalina boyfriend wange. Boyfriend oyo ne tufunamu obutakkaanya. Bwe twafunamu obutakkaanya ne ŋŋamba kaŋŋende ku kyeyo nkole. Era bwe nasalawo okujja ku kyeyo nga ye mmulese e Uganda, twali tetukwatagana, twali twawukanye like for good, nga buli omu atadde munne, buli omu atadde munne, buli omu ali ku bibye. N'ekyandeeta ku kyeyo eno kulaba nti nno mwesonyiwa nti mbeera wala naye ave mu birowoozo byange. N'enzija eno n'entandika okukola, nenkola omwezi ogwasooka, nenkola omwezi ogwokubiri, nenkola omwezi ogwokusatu n'ogwokuna. Mba ndi mu mwezi ogwokutaano ne ndaba message ku Messenger. Kuba nalina mu blocking everywhere, nalina mu blocking. Kati yayitira ku Messenger, yayita ku Facebook then Messenger. Nduka message ngeze nangamba erinnya sijja dyogera. Nangamba nsaba kunsonyiwa byonna byonna ebyaliwo, manyi wanyiiga, manyi twekyanga, manyi twakyankalana naye mbadde nsaba byonna ebyaliwo bate nsaba nkwegayiridde nesimuddamu message ezo ezasooka. Message ezaddako nga yeetonda nnyo ng'akaaba nnyo. Nangamba mbadde nsaba, ensobi zikolebwa bantu ate buli muntu asobya. Mbadde nsaba nsonyiwa tuddemu, gwe mukyala wange, sina mukyala mulala, sina mukazi mulala, gwe mukazi w'ebirooto byange, gwe wali ontegeera, nze yeggwe. And then I was like, okay. Nemwe namba yange ya WhatsApp. Netwogera. Nga neetondera. Namujjukiza byonna bye yampisaamu. Namugamba saagala kuddamu kuyitamu ebyo bye nayitamu. Nga toli ready kuddamu kubeera nange for good. Babi ndeka. Ensonga kina ku blocking everywhere. Nze gwe ensonga lwaki najja neeno ne kati ndi kadaama lwa nsonga gwe saagala kuddamu kulabako. Saagala kuddamu kuyita woyise. That's why ndi eno. Neetondera. Nange mutima ne ngamba waayi. Bw'abanga yeetonze. Ate ensobi zikolebwa abantu. Ate omuntu ulirwa kola ensobi najja ne yeetonda.
bw'otamuddiramu ate gwe naawe oba mukyamu kubanga ne Katonda tusobya n'amala n'atusonyiwa. Ne muddiramu ne tuddamu omukwano naye ng'ali Uganda ndi eno ku Kyeyo. Ne tuddamu omukwano ne gukwajja ne tweyagala twekubira amasimu ne mu bulya skedio yange ne ntandika n'omuweerezaayo kasente nga bwe nfuna salale ne tuteesa nga amanyi bwe nfuna salale kali ngenda kuwangayo emitwalo oba 5 oba 3 sigenda kugamba kyazikolamu but zikubeeremu ng'omuntu. Alafu neddawo ne tuddamu tukwatagana. Wayitawo akabanga nga ntandise okufuuka nnyo busy. Ate ng'essimu yange wifi we baali bagiteeka bagikyusa position ya wifi nga sikyasobola kutuukawo in time. Kati nga kintwalira ennaku nga 3 ku 4 okubeera nga njogera naye. Kati omuwala ono agamba nti ne ŋŋamba boyfriend wange ne mugamba ngenda kuwa essimu ya mukwano gwange ndi naye eno Kadaama munnange tukola ffenna. Ne mugamba ngenda kuwa essimu ya mukwano gwange andi kumpi nti ye ne bwe tuba tetwewuliza mangu nti ye ne bwe tuba tetulina connection zino za WhatsApp biki ye tulabagana. Kati bwe namalanga ennaku nga 3 nga sikuwuliza byobadde oyagala okuŋŋamba mwezi ennaku 3 bigambe mukwano gwange abiŋŋambe. Mpuliriza bulungi. Omulenzi n'agamba kiri fine. Ne mukwano gwange ne mugamba you know what, boyfriend wange ali Uganda mwagala nnyo naye kirinza okuntwaliramu kebbanga nga soogedde naye olw'ensonga essimu yaŋŋambye yalina ekizibu ky'essimu ye obanga freezing oba something like that. Simanyi oba eyo muba temusobola kugula simu mangu but she told me some problem like that. And then she was like mukwano gwange nange naye ne mugamba nti mukwano gwange nti boyfriend wange agenda kukuyisanga mu information yeyo bw'anaagikuyisaamu ogimpe ebbanga linnamala nga siriiwo. Boyfriend ne muwe namba ya mukwano gwange ne mukwano gwange ne muwe namba ya boyfriend wange ne bakwatagana. Wiki yasooka namala ennaku zaalinga 4 nga sogera na boyfriend. Omuwala mukwano gwange najja n'aŋŋamba boyfriend oyo abadde yagambye bw'ati ne bw'ati naye ne mugamba weebale bannange information nnungi. Ne tubeerawo mu eyo embeera. Kati boyfriend ngenda okuddamu okwogera naye ne muteerako message nga nfunye time ne muteerako message teyanziramu yazibulutiikinga n'ataziddamu. Ne nnyongera ne muteerako message nga wayiseewo ennaku nga 2 n'aziddamu. Nambuuza luli lwaki tewanziramu n'aŋŋamba nali very busy ate biki. Kati boyfriend ono kyesibagambye boyfriend ono omuwala ono bwe yali nga ali eyo ku Kyeyo nga akola okuva ku makya paka ssaawa 3 ez'ekiro. Kati buno obudde obuddako ng'abeera free. Obwo obudde bwe yabeeranga free ng'akubira boyfriend we nga boogera either ku video call oba ku audio nga boogera bingi. It reached at a point, omukyala ono yaŋŋambye, it reached at a point nga bw'amukubira ku video call nga kizibu okukwata oba amukubira emirundi 3 oba 4 ng'akwatayo gumu. N'ayogera ne mukwano gwe gwa boyfriend wange sikyamutegeera ennaku zino ye kyanga mukubira essimu. Kati nga n'omuwala takyawa muwala munne information boyfriend gy'agambye because yejjukira ye yali assignment nti yogeranga ne boyfriend wange lwemba siriiwo then bw'omala okwogera naye omumbuulire by'aba akugambye oba alina kye yeetaaga oba kiki mbikuddize gwe nkikuwe kuba gwe ne bwe tuba tukozesa simu tweraba okimuwe. That was the assignment for the girl
to talk to the boyfriend of her friend atuuse information. Kati banga nelyetooloola boyfriend naddamu namala n'apiikinga. Kakati wayitawo omuwala ono yaŋŋambye wayitawo emyezi 4 ng'omuwala bw'aweereza omulenzi message omulenzi takyaziddamu. N'akuba omulanga ew'omuwala gwe yayagamba ayogerenga naye amuwa information. Omuwala n'amugamba nti munnange nange simanyi bintu byammwe mwesooti mweka. Ne wayitawo akaseera omuwala gwe bagamba okwogera ne boyfriend n'amwatulira n'amugamba naye ojja kunsonyiwa, nze nali simanyi nti boyfriend wo musajja ayogera bulungi, musajja alabika bulungi, yankubidde ku video call, bannange ononsonyiwa, nange si byangu, bannange sitaani yankemye, boyfriend wo. Twagudde mu mukwano. Yasooka biyita byakusaaga. Naye bwe yatuula ng'amaze okukola emirimu gye kuba yaŋŋambye yalennyuka saa 3. Bwe yatuula n'ajjukira akaseera we yamala nga luli yali akwira boyfriend we nga boogera all the time, kati nga takyamuwa budde. Period eyo ng'ayimba kali akayimba nti baamututte dda. Baamututte dda. Naye ensi ya Love Nation nga bamututte dda. Omuwala ne babeerawo kati akumanya omuwala ono yali amanyiira. Ono omuwala gwe bagamba ayogera ne boyfriend ono amudiza information okumanya yali amanyiira. Kati ye omuwala bambi nanyini musajja n'abeesonyiwa n'asigala kuba kyeyo kye, n'asigala kukola mirimu gye. Yaŋŋambye n'abeesonyiwa mwezi gumu, myezi 2, myezi 3, myezi 4, myezi 5, myezi 6. Omuwala oli eyabba omusajja n'ajja ewoono omuwala nanyini musajja n'amugamba nze gundi antamye. Mugamba akole kino takola kino, mugamba akole kino takola kino. Omuwala yaŋŋambye ekyasinga n'omunyiiza nti waliwo lwe yali nga talina ssente, n'akubira boyfriend n'amugamba ewaka brother wange mulwadde. Boyfriend n'akwata $50,000 n'ajjanjaba brother wa girlfriend. Kale ate byonna nga buli kimu kye yamunyumiza ng'akinyumiza oli mukwano gw'omuwala n'amugamba oyo ewaabwe baavu, boyfriend we brother we yali alwadde nga tebalina na ssente, nze nabasasula ssente z'eddwaliro, mbawa kino mbawa kiri. Byonna n'abigamba oli. Wamma kati gwe gwenfunye olina mulungi nnyo. In fact ono omuwala yanyumiza nanyini mulenzi n'amugamba boyfriend we yampanye ebitama, yampanye obunnya mu matama. Naye abawala abamu lwaki temwewummuza? Kati kale akuwaanyi. Lwaki obujja n'obiga? Kale okay, kale fine. Osobola obimugamba naye obimugamba ng'oloopa, but obimugamba ng'omugamba mu mbeera provoking ate kiba kibi. Kuba osobola obimugamba ng'oloopa. Namuga you know what? Nze gamba boyfriend walekerawo okumpaana. Nze ndi mukwano gwo. Lwaki ampaana? Kikyategeeza. Talina kitiibwa, tawa abantu kitiibwa. Ng'oyomba. Osobola obimugamba ng'oyomba. Yate bw'obimugamba ng'omwewaanirako ate kiba kiprovoking. Okitegeera? Kati n'abeesonyiwa n'abata. Kakati wayitawo ebbanga ne bafunamu obutakkaanya mu relationship yaabwe.
omubbi ne boyfriend omubbi n'omubbe ne bafunamu obutakkaanya. Bwe bafunamu obutakkaanya ate ono omuwala n'ajja ewoono mukwano gwe eyali nannyini musajja amugamba nze boyfriend wange antamye kuba yabaleka n'agamba nkitadde musigale mwekka nkitadde sigenda kumanyiirwa. Ogwo nno nagwo guba mutima. Mukwano gwo n'ayagala bbaawo n'obaleka n'obagamba it's okay, guba mutima. Ate ne musigala nga mwogera guba mutima. Guba mutima. Kakati bwe bafunangamu obutakkaanya ate ng'omuwala aloopa eno kati nono nabe namugamba ne musimutereze ebintu byammwe. Kati siikulwisa eyo wayita ebbanga weetooloola ebbanga ne bakyankalanira ddala. Bwe bakyankalana boyfriend n'addamu n'aweereza omukyala message namugamba munange ensonyiwa yali sitaani munange nga yali sitaani munange ensonyiwa nze gwe gwenjagala nze gwe mukyala wange ebintu bye yamugamba nga yakajja ku kyeyo. Nsonyiwa munange nsonyiwa omuwala yankema biki. Kati omuwala abuuza yambuuzizza abantu bano abakolere ki? Mukwano gwe ne yali boyfriend we abakolere ki? Addire omusajja baawa amuddire because you know things happen and go. Yeah, so I don't know kino kigenda kubanga kikomawa. So omuwala abuuza nkole ki? Mbakolere ki? Kubanga ate bazzeewo mu kifo yanneetondedde sinnamusonyiwa naye ate girlfriend we mukwano gwange ate andaga bazzeewo wali mukwano muyitirivu ate eno ali mu kunneetondera ate oli andaga bali mu mukwano. So kati asaba ku magezi akola atya? Omulenzi amwetondera alaga ayagala baddemu kyokka ate omuwala oli girlfriend amulaga ate bali mukwano muyitirivu. Namubuuziza ebibuuzo bibiri, namubuuziza bingi naye kati ebimu ku byo nawe bimanyi by'oyinza okuba olina mu mutwe nze kuba bye nabadde nina mu mutwe bye njagala okubuuza okumanya. Namubuuziza bwe wamubuuza nti nakuwa ennamba ya mukwano gwange nga nkugambye ensonga lwaki ngikuwadde, ate mukwano gwange yaŋŋambye omukwana, kituufu? Kubanga at the end of the day tuba twagala mazima ate amazima gano tuganoonya mu boyfriends baffe oba ba girlfriends baffe. Toyinza kufuna information gy'ogifunye gwe no reacting at that very moment. No, osooka n'ojja wa boyfriend oba girlfriend n'omubuuza kino bangambye kiri bwe kiti ne bwe kiti, kituufu? N'owulira sayidi ye. Kati namubuuziza gwe wawulira ku sayidi y'omusajja ng'oli omuwala mukwano gwakugambye nti no tweyekwana simanya biki. Naŋŋamba namubuuza yakugamba ki? Naŋŋamba nti yaŋŋamba nti wantega mukwano gwo olaba oba ndi mwenzi kati wali oyagala nkole ki? Hey, Chinekeo. Owulidde answer? Wantega mukwano gwo olaba oba ndi mwenzi kati wali oyagala nkole ki? That was the response. Byangambye, I'm not so sure, but byangambye nti no byamuddamu. Kali ngasaba magezi. Akole ki? Abavume
kuba yaŋŋambye nze ngenda bavuma bonna namuga kati nvuma omuntu era ne bw'omuvuma tewali kyogenda mujjako. So asaba amagezi akole ki kuba ye kyeyabadde alina mu mind kyakubavuma namugambye ekyo nawe tekikola. Nze namugambye nze kyekyo namugambye soka oweewe time otuule orelaxing kasita kirungi oli mukola soka okole obeeremu n'akaki nemmula ebyalaavu ndubiddira oluvannyuma beesonyiwe baveeko kuba omulenzi wakamusonyiwa emirundi ejja nga gyonna bubabweki kuba n'omulundi gwe yali e Uganda era bagenda okwawukanira yali mukazi Katonda amuwadde mukwano gwe boogera ate n'omukwano gwe naye amukwanye mu kifo ky'okwogera kakati oyo oba okyamuzaamu amagezi. Nze namugambye abeesonyiwe asooka akole. Bw'ogamba otya omwalo kyawala ono asaba ku magezi go mu comment section tujja kusanyuka nga mu comment section mujjuzaamuko ku magezi ge tugenda okubeera nga tuwa muganda waffe oba olyawo ave mu kizibu kuba ali mu depression. Wadde mbagambye ebyo ebyokuba nti no yagambye kabavume naye alina byeyaŋŋambye obyayagala byayinza okwekola bingi byayinza okwekola oba okubakola bingi ate nga biri so dangerous nga biyinza okumalawo obulamu bwe oba okumalawo obulamu bw'abantu abalala. So kati tusaba ku magezi gammwe okutaasa abantu bano tujja kusanyuka nja kusanyuka nze nga mpadde amagezi ate naye mmanyi vidiyo eno bw'alagirabako kuba yaŋŋambye ngiteekeyo nkole vidiyo ngiteekeyo. Yaŋŋambye singa yabadde ali wano yalize mu kamera n'atuula wano ne twogera wabiri ne twogera one on one nga twogera nammwe ne mumuwa ku magezi nga mumulabako. Naye yaŋŋambye tannaba kudda ali abroad naŋŋamba bw'anaaba akomyewo oba olyawo amagezi gammwe ajja ggaaniriza era naŋŋamba bwambi mumuwe ku magezi ajja ggaaniriza era ajja ggenda nago. So thank you so much mubalinyo okubeera nga mulaba Maurice Jordan K Media. Naawe bw'oba oli wano Uganda ng'olina kyoyagala tukuyambemu, it's okay, this channel is open, this channel is for you. Come to this channel, come to me, call me. Enamba yange kweriawo batagirina kanjibongere 0763 855 400 0763 855 400. You can come to me, you can WhatsApp me. Nojja ne twogera ne tukuwa ku magezi instead of being there ng'oli depressed oli tomanyi kyakola osanga mmwe bennyini abantu mutuwa ku magezi. Ba house managers mwenna mbalamusizza, thank you so much. Ntumira abantu b'okuba Nias awe Dubai mmwe balinyo okubeera nga mukwasaganya ebintu. Mariana restaurant eri awo ku Nias Dubai ku Nias Square we balinyo okubeera nga ate nawe olisaba na Uganda akamera akalungi akamere ak'amaanyi. Thank you so much. Maurice Jordan K Media ye channel kwoli. Thank you so much okubeera nga ate nawe okyajja kumiddeko ate Maurice Fashions mwe bali nyinyi okubeera nga mutuwagidde. Thank you so much mwe bali kuwagira Maurice Fashions atunda ngatto ku 0763 855 400 mwe bali okubeera nga ate na mutuwagidde for each and everything. Era njagala okutumira abakyali banga bali mu diaspora mwe balinyo mwe bali Dallas Mark oli Sweden. Thank you so much bro. Balinyo okubeera nga ate gyoli ntumirako ku Lian nawe wagana okumbulira ensi mwoli nemanyi nawe gyoli oli mu chapa Maurice oli German. Thank you so much. Momo oli Canada. Thank you so much nawe okubeera nga ate gyoli muna muli bakyali banga abakabyataabo ku kido mbagala nnyo mbagalira ddala. Twala okuza guno okuyongera okubategeeza nti nno show ya Customer Care live on stage tuli ku Theatre La Bonita ennaku z'omwezi nga 28 29 ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera ku Theatre La Bonita Customer Care live on stage. Mujje mu bungi mujje mutuwagira. Atasobole ku Friday osobola okujja ku Saturday, atasobole ku Saturday osobola okujja ku Sunday. Emitwalo giri 3 gyokka ordinary VIP emitwalo 5. So noli kyo tubasaba busente butono nnyo bannange mujje mutuwagire nga muze mutuwagire ebbanga lyonna neera mwongere okujja okutuwagira. Thank you so much. Atera nyongera okubajjukiza ne show ya Haji Aruna Mubiru ennaku z'omwezi nga 9 ogw'omunaana ku Serena Hotel namwe ate mujje muwagire Haji Aruna. Ekitooke kifa nsalira n'oyo gw'olina muwanyirire bamwegomba bangi nga balaba anyiridde asaaliza kale tumulumya muwe kubanga iwa yakulaga omukwano
Utadula guba musango muno kyabulamu kumubudauda muno kyabulamu kumubudauda sono ekyo nakuzomezi nga 28 sorry kuzomeza 28 29 customer care live on stage atenga Haruna mubiru enakuzomezi nga 9 ogw'omunana agenda kubeera ku Serena Hotel okuyingira emitwalo 15 joka n'olwekyo banga lyayimbidde ddene obuyimba bwe bulungi mubukuba ku mikolo mubukuba wa akubya oweza abasiramu aziyimbye haji kikyatakoza atira mwe bali kuwagira H&M emachinde mwe bali kujja ne muli akamere akaoma era nawe yagala akamere jangu ku H&M yate tuliye akamere alina n'olimba olupya baluyita tonsobola boy tonsobola kubanga Katonda wali tonsobola kubanga Allah subhanahu wa ta'ala wali ali nange tonsobola mugende mukakole mu challenge ku TikTok ya Haji Haruna Mubiru kwekali ku TikTok yange kwekali Morris Jordan Kawesa teka Morris Jordan akayimba tonsobola jakuba okalaba kwekali so n'olekyo tukakole mu sound tukakole mu challenge nako katambule kafuke kansonga kayimba kamanyi yes ate namwe abagala okubeera nga kayimba ko mukakozesanga kola tune ng'omuntu wakukubira kawulira ng'oli ku MTN genda ku simu yo nyiga *170 *15# akayimba ako kajja kujja mu simu yo nga kola tune nga buli akukubira akayimba ako kawulira tonsobola ndiro power Mungu tonsobola ndiro power Mungu Haji Haruna Mubiru. Thank you so much okubeera nga nawe obuyimba obw'amaanyi ate otuzaamu amaanyi. Thank you so much Bamta Morris Jordan Kawesa. Until we meet next time, have a lovely day. Bye bye.